Eddie Kenzo avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti ebifaananyi bye twalabye mu byabadde AI generated konze kandeeta obutambi bubiri. Eddie Kenzo laba kanene akatambi kayimirire ne Honorable Fiona Nyamutolo nga bali settled babadde bayimba national anthem katuteereddeyo n'ategeeza eggwanga nti omukolo gwagendedde ddala bulungi nnyo era ebyo ebifaananyi simanyi bansitudde mu ntebe kumpi ne mukyala wange ebyo biri AI generated bantu babigeneratinze oteekawo ettima oteekawo effuto oteekawo embeera naye ng'omukolo gwagendedde ddala bulungi nga nze ntudde ne mukyala wange Honorable Fiona Nyamutolo konze kandeeta akatambi akalala nga kalaga munnange embeera si nnungi babadde bali mu kubeera nga bakola ki bakusitula mu ntebe ke katambi akalala n'ebifaananyi byagambye mu biri AI generated nabyo ngenda bbeera nga mbikuteerako osobola okubeera nga wekkanya bulungi nnyo embeera nga bwe yabadde kati ffe wano ku SMX Media kye tulina okukola okusinziira mu story twagikubye eggulo nga tugamba bamusitudde mu ntebe ate yavuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu eyo yabadde AI ng'abaana bano bagiraagira obutambi simanya AI bikoze bitya be bagizeegizaawo obuntuntu ne babugattagatta naye ng'amazima gali nti nze natudde ne mukyala wange kati ffe wano ku SMX Media tugenda kugamba mbu bannange muba mufaaki kati ffe katugenda nekya Eddie Kenzo kyagambye bannange ebifaananyi byabadde bya AI kati simanyi oba n'akatambi nako ka AI kati oba kaakatambi tugambe tutya naye ffe wanene munnange omuntu ne bw'avaayo ne yeewakana ekintu ffe kye tugenda nakyo oba waliwo obukakafu oba tewaliwo obukakafu naye kiri nti Eddie Kenzo yavuddeyo n'agamba nedda ebifaananyi byabadde bya AI naffe wano ku SMX Media tuba tugenda kugamba mwana wattu ebifaananyi byabadde bya AI ategedde ategeere atategedde abireke ffe tugenda nekya Eddie Kenzo kyagambye mu byabadde bya AI Eddie Kenzo atugambye byabadde AI kumutsibako matugambuzi kumuliisango